Saho omanyi kati mu kifaananyi alekanga ye muyimbi omusajja mu bwongo bw'abanaku. Omanyi abanaku be basinga obungi. Ate nkubuulira King Saho yasooka kugamba nti yagabye tiketi omutwalo ng'ogwo. King Saha ekivule tasa kiyitako ng'ategese yekka. Lwaki omwaka ogwedde yateeka wano ku Africano? Omutegesi we yali asobola. Abantu tewaliwo wapya bagenda kujja ku King Saha. In fact alina na music. King Saha yakoma kuyimba ku nnyimba za mulirwana ne Gundeeze. Ne nnyimba awe endala nga ssa. Akamwanyi. Kati bino ebyo kususuuta abantu. Akamwanyi kaaliwo. Ebyobufuzi omuntu ayogera ku byobufuzi abanga omukazi omubi ayambala mini n'akutama. Saha lwaki afuna abantu bwe batyo afaanana nga bo. Era ne Kyagulanyi talina kyamaanyi kyamwongerako ng'ayingidde mu politics bw'atyo bwe yali era ne mu kuyimba. Kyagulanyi nga ye muyimbi wano ku ground yasinga okwagalwa. Amenyeka nga bo, entambula, enjogera. Ate King Saha ne gujja bagira. Kubanga bw'omutunulako bw'otyo olabira ddala ekifaananyi kya Futu Soja, omuvubuka waffe owa bulijjo waabwe akakoola akola akasigala anywako ate akumye ebyotoyota awe ennyama alya mbisibisibe. Obwe bulamu kati abantu beegomba nnyo obulamu balinga abawala ku balasita oba abazungu ku balasita. Naye ng'ate mukazi we mukazi wa mwana wa Sale naye omanyi ekyo kibalemye kitya mwagadde nnyo okukozesa ekyo nti Saha yawase wajja eno Sale naye kigaana muli basiru ne bwe mulaba ebifaananyi bya Museveni ne Lubongo era mukkiriza ate no Lubongo yawa Nuupu n'emitwe gyammwe abeetodde King Saha olabanga bafuutu soja bonna abasirikale b'SF simukwateko. Naye kale nkujjukira wano ng'okolera mu ngoye z'abanno nga weeyita wa Nuupu ojjukira ekiseera anti kati kiriwo ekitu ffe tubala ffe twava ku Simba era kyova olaba ekimu ku Bazonto banyamba nnyo okuyiga ensi nga nze Ndawusi Kidoomoole Ssaabazonto Opeto nga tuli bantu ba NRM. Era abantu baso tujulira nga baba opposition bubi. Little Birds School Nursery and Primary School erisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi tubayozaayoza mwe bali kubeera nga nammwe abaana baayise bano nabo bafunye zi first grade nga ggwe. Wow. Kibeera kirungi nnyo ekyo. Era tubakongratulatinga nnyo. Balina n'enteekateeka buli muzadde ali eyo ng'oyagala omwana wo asome mu boarding kuba bo basobola ekikolako mu boarding section nga omuzadde genda ku kyeyo basobola okukumira omwana we n'asigala ng'asoma omwaka mulamba n'emyaka ebiri azilonga azooleeta ebyo essomero bye lyagala kuba school fees waabwe asoboka so yembeera aba Little Birds bwe bagambira nti nabo bawa omwana. Bannayuganda nyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina polotiyo nga weeri ate no weesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna abakubi ba pulaani abakubi ba structural drawings electrical mechanical ebya welding painting era n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mmwe bali kuba mugoya video zaffe ez'enjawulo. For the first time nga tukkakkanye ngenda kubanga njogerako ne Tiamale. Ebiseera ebisinga bwe mufuna ebeera video ya bwangu tukwatawo kye tututte ne tutwala ekyo. Naye leero mwina nga kakkanyeemu kale. Okyasobola okwambala essaati eno n'otambula mbanga. Nga lwaki sitambula? Ku mulembe guno? Bw'aba oli asooka okutambula ng'akunamye obanga empale y'omunda erabika. Omuntu waba asooka okukola live nga yeegaddangira ku TikTok. Omanyi bannayuganda baagala bya busiru byereere. Oba lwaki baasanyukidde nnyo Kapere okugenda ebweru talina kyagenda kufunayo. Naye singa adde asinkanye pulezidenti singa bavuma muvume kati. Sooka obabuuzeeko. Muli mutya nze Dr. Tiamale ow'omugo gwa Musa mutukuvu n'omuti gwa White Stomach Premium White Detergent. Ndi musajja muvuzi wa Benz Maybach Brabus Formatic Mercedes era bwe nvanga mbulamu bw'ensi eno. Oba tovuga Benz tojja kulumbe. Wamala n'ofuna Benz? Nziba mba nazo buli kaseera. Nze Benz nagifuna 1220 tuli mu lockdown. Ate eri gye mmanyi Japan? Nvuga kisinzira wenzira. Nso okugira mu kawundo yanko bakati wentabya awe na ku UBC mu parking ze kawundo. Mulinga abavuga oli wazi parking zawo ziringa emigongo gy'embizi ziti. Ni munye bijibye kubukedde wali gagati kawundo we amanyi muko. Nze nabagano mbubukedde yalaga kunkuba yali nkubye ku Costa. Mbuuliza bukedde nakuba kubye ekifaananyi kye maga kyamu kijje ko nzi tebakuba mu kifaananyi kya ku Toyota. Tebakuteyo ku Toyota. Anedda baba. Mercedes Benz.
awo wendi era nze presidential underwear presidential ki underwear yetya anti kati ebyobufuzi olwaleero nze ntunula kyoyambadde munda olwaleero okudiscussinga Kyagulanyi kibanga okweyambulira omwana omuto bannayuganda tebalina magezi Bobi Wine simaya gundi kuba kantu twakamala dda so kati ekibuuzo kiki ekiddako akalulu nga kawedde Uganda egenda kubeera etya kuba Uganda wano weeri erina okutambula n'evaawo n'ebiboozibozi ebitalina makulu bingi ebitambula nabyo bijjeera anti bijja kituufu naye nti Bobi Wine bamubya akalulu ebyo bya bulijjo omuntu omusiru yo yakola ekintu kimu n'asuubira ebintu ebivaamu ebyenjawulo bwemba gwe nalondanga ye president wange kyekinzijako muyita my president anti kyoŋŋamba kiri bwe kiti Uganda ensi erimu levels ez'enjawulo waliyo omuntu ng'ali nakulabi ng'asuze enjala tekitegeeza nti tewaliyo kolo yasudde mugaati woli obulamu w'obulabira toyinza kugamba nti America nsi nnungi nga zimu ku nsi esinga ba homeless ate Uganda nterina homeless America kuba buli omu jaddukira ba homeless bali eyo njage bakubye bali bati ababeera ebweru bakimanyi bulungi kati olwaleero nze ndi proud n'ekibiina ky'NRM ne Museveni kubanga yandeeta mu Kampala I especially come najja mu Kampala 2011 nakuza omwezi zaali 5 ogw'omwenda nga State House era natuukira ku State House nga wakayingira ekibuga nze ndi special kitegeeza ndi mukozi wa ggwanga nina okukola ebingasa emu abafunye mu NRM tetugifunyemu naawe ogifunye ngo tokola ku BBC totandika bintu gamba nze lujja wanika jeegaane oyagala njogere gamba nze lujja nze lujja nga ndi wano ku UBC nga tusinzira no ku UBC 7 wantama kyogere nedda tiyamale ate kati fayiro gy'Obuganda genda okole ku Ghetto TV bw'oba okola wano automatically olina okuba NRM kubanga eno company si yajjajjaawo automatically bw'oba okola ku Bukedde automatically okuba olina kuba NRM byampaka twala story ya Nupu ku mpewo kale oba osobola abantu bateekeddwa okumanya we wali obuyinza nze najja mu kibuga ne tugenda mu park mmotoka ne tuteeka mu park Victor Wamala muganda waffe omukulu twasanga atulinze n'atwambusa kati bwe namanya Kampala we twayita nalabawo ekintu nga kiyiwaabwe kiti amazzi bwe nagenda manya Kampala manya nti yali Sheraton ne tugenda ku Okero House wali amazzi gali tugenda ku Okero House ne batuwandiika ne batuwa ebbaluwa ne tugenda kuwumuka ati n'entandika okusoma kusendeza government kati Museveni ayinza okuba yazija muzize kuba ne Museveni akoledde emyaka aga Museveni amaze mu government okuva nkaaga ali mu government ayinza okuba yampeera ku musaala gwe guba we kakati abamu mu Kampala mwajjira ku biroole ebyamanda ne musooka musula madiro g'abasenga nga mweyiye ekiddako nze najja ku State House tokuda goli wanjawulo nti wajjoyina appointment kituufu kati balina okumanya nabo nti ndi wanjawulo bwe ntambula mu kkubo nze saati ya yero ngitambuliramu lwenjagadde lwenkera ku makya ngitambuliramu because first of all I'm proud bw'oba osaawa wa Kyagulanyi oyinza okuba wa Besigye nga gwe gadde na wa Kyagulanyi oba awusigaalo oyinza okuleetawo muyambala ebya yero bino ne bw'oba towagira mu Kyagulanyi oba okuba okola wa Kyagulanyi olina okwambala ebimyufu ntuukidde ku kibuga Kampala nze ndi special nti abantu abanvunaanyizibwako ye muzeeyi era ntya nnyo okukola ekiyinza omumuswaza owookubiri Genosale ntya nnyo okwogera ekintu kye banaamusindikiza nti gundi yakunamye n'akola bw'ati yayogedde owookusatu Hamu Kigundu omanye abantu bo owookuna Katonda kubanga ndi musajja mulokole era nsabira ku kanisa emu bukyanga nzija mu Kampala wa Musumba Sala Mikisa eri awo n'akulaba bagita Voso Giruga 2012 okuva ndatako kusabirawo sikyusanga kanisa awuli ekitegeeza nti ekinjawula ku bantu abalala I'm confident with where I'm going kakati kati olwaleero gwe ne bonnajja onzijonkere simanyi onvume gwe nvuma tewali muntu alina ssente asobola kunvuma lwa kwambala NRM kuba tewali mugagga opposition mu Uganda wano atobamanyi naawe anti wulira abagagga we bali opposition abagagga bangi ga government bagiraba n'ebibi byayo ngati government ebambi nga toyi ya KCCA ebankyafu naye bw'obanga ogaggawaliddemu just olaba ndabe kati omunaku yagisaako obwonge ennyo ate be bangi ebyobufuzi si sexy ntunonya ssanyu in fact si banaku abali obubi abantu abali ate nedda abantu abali obi n'abeNRM wali abali obubi mu NRM kati bano abakozi b'effujjo ba food soldier ne people power ero effujjo lyawufu kunyigirizibwa
okunyigirizibwa naye NRM abagironda mulimu abanyigirizibwa kati lujja bwe okuba ekinya shoko ne zifa tonyigiriziddwa tewalonde NRM ugwe gamba nze lujja kyogere waliko omukono taata gamba nze ati wesisemu tuba tukola mbadde n'akapapula wano ko tugenda otambulira tutambula tojja papula ovuga speed ate tuli kwayiwe tuli kwayiwe bino ebifo mwe tuli buli muntu yeegomba okubituulamu yubisogimanyi kituufu yubisogimanyi ye TV parliament yiyo yegaba Serena yiyo wali National Theatre wali wansi mama kadaga watula Kampala Kingdom wali Vision Group kwegamba eri mu center tuli mu center wano omuntu yeegomba n'okukyala abaana tebasasula twasasulanga mbuto okujja wano ati bw'oba oli mu kifo tosinikanga binnyo togobereranga banaku mu bulamu bw'ensi eno abantu abatuvuma mutukolagana ne Museveni ani ateegomba kukolagana na Museveni wano buli muntu yeegomba okukola mu TVS bukedde ne New Vision ne gundi ne UBC kati nze wemba nkolayo n'onvuma olw'okuba Museveni yansindikayo ina amagezi ani ateegomba kukola na genocide singa genocide akubira wa Nupulira essimu asooka gikuba gundi kamu kyabuuza oba agende ati katulaba abantu balogo omuntu omu abeereyo ye n'agamba nti kati batya amalebbo bakifunyeemu kati batukudaalira tebamanyi kye tuyitamu ate singa ffena twali bagagga singa waliwo abavuga booda singa olina baawusigaalo if we are all rich wandifunye awusigaalo oba akuyolera kasasiro kyogamba nti mu Uganda hamu ayonoonya abantu tewali muntu asinze kwonoona abantu nga hamu abantu baagala kugaggawala nga ye kubanga baalaba yagaggawala muto abantu balina ekyokulya n'ekyokunywa okwotandikira obulamu kati baagala banaanuuke bakube wano 80 bagwe mulamu bwa hamu abasiru abatalina magezi kakati tutandikire ddala ne ku NRM eyina abantu abajja bagyegattako ne tubalaba mu kifaananyi nga balinga nga abeeyagaza nti kale abo batuuse tugenda okumaliriza nga nabo bagyesamba nga bagyekokkola tusooke n'Alien Skin anna kugambye nti ebyobufuzi biringa toyi gy'osiiba tonnagendayo leero sinnaba naate waliwo abagirongoosa buli kadde kuba eba ekozesebwa buli kaseera Kampala si kibuga ky'abafala bw'obafala obeera yala nze nga nakajja mu kibuga Kampala Bobi Wine buli kimu kyetaaga okumanyisa abantu yakikola mu kuyimba naye ng'omufere omutuufu najja yeefuula yagamba tovuma abantu ate kati yasinga okuvuma abantu kubanga eyo yensi Kyagulanyi teyakuba oluyimba n'agamba nti waliwo oluyimba yakuba olwo ebyo tusaba kulonda kubeere kwa ddembe yagamba abafuzi batuuke mu ddembe tovumanga muntu omuntu mutabbira amatire ani asinga okuvuma leero ng'ayimidde nkulaga aka video ng'agamba nti even if you are stupid as Museveni's son oba mutabani wa Museveni omutamiivu oba Kazenda atategeera oba biki ebyo bya bufuzi that is politics kati ne Alien Skin n'abalala bali mu politics abala ki Alien Skin malaaya mu byobufuzi waliwo abantu kati nze kankulage enjawulo nze wakati wange n'abantu abalala nze ninga Bebe Cool yayingira NRM nga mu 2003 eyo aludde nga we NRM Kenzo yayingira NRM 2010 ng'alina akayimba ka Stamina ne bamunyaga n'okumunyaga ate n'ayimba volongoto anti kituufu yatuuka naye n'abaako kodi gyakola ki gyakola volongoto yali kodi ate tebamuyita tebamuwa ku volongoto Kampala bwetyo Alien Skin ayingidde NRM agikoledde byagikoledde yamanyi kyabala kuba buli omu bw'aba ava mu kyalo oba buli omu bw'aba ava ewuwe alina pulaani ye emitwe gyanjawulo naye muba balongo tomanyi muganda wo kyalo ne bw'aba mukyalawo tomanyi kyalowooza kituufu buli omu yamanyi bw'abala obulamu so alina kyabala nange nakyembala abala ssente oba asobola okubanga emizannyo yagizannye mu bine gyalika ekyo kibeerawo kuba yagobye buli wa NRM ewuwe n'ayagalayo okuleka ng'oli muwagizi we ng'oli wa NRM anti kati ate era basobola okujjawo ng'aga nti bawagizi be kumbe be NRM era katugeze nze siri muwagizi we siyinza kugendawo kati anyambadde na yero nenja nga ndi muwagizi we nengendawo abo kiyinza obba ekizibuzibu mu mbeera yonna ayagala ssente kyayagala ne Kyagulanyi ayagala ki
sente ne Museveni agala sente nange njagala sente kati abatulaba bagamba muze waliwo yangamba ne lwaki mugende wa Genosale okusabiriza lwaki temukolanga agamba okukolanga ye tukubenga ye tukole ng'alimu omulambo gw'obote kuba nalaba ebifaananyi bye ninga ne banna omanyi leero buli omu awabula osanga omuntu ng'ali ku budala gwa capati ekyebando ng'awabula Katikkiro kuba asobola okwogera asobola okwogera byayagadde kati obwo bwe buzibu tulina leero nti tufunye obukuubagano wakati wa gavumenti ne Buganda ne tufuna obukuubagano mu babaka ba parliament n'abakulembeze n'abantu ne baseseetuka kubanga batya ekigambo people power kati bw'osanga nga ffe bannamasaka abalina solid era kyova olaba ffe bannamasaka ffe tukyasoose okugaana effuga bbiri akyagulanyi bannamasaka nze Kenzo Abedi Bwanika Mpuuga Kagabo Twaha Hamu Kigundu Jeno Katumba Amala nga tunyumizawe Gasiya wa Kyagulanyi mwababe yalitandikiddeko afere tuli babe zali ampadde ki Bobby tobeera nko mu video ye Kyagulanyi eyaki na omusozi nakolanga ebusaabala ng'akyali muyimbi bwe yafuuka omukulembeze n'agenda mbyobufuzi nze nakomaawo nze oyo tankulembera kati awo tewamufunako nedda eri yali chapota ndala oyagala no mbyobufuzi kati wano ate muwagalako ki buli omu agobe gugwe nze ekinnuma ku Kyagulanyi bw'aba agoba ebyagala naffe atugoberemu tumugobe tumubeere emabega mutagambwako osobola omufunamu oli alina amasannyalaze galiwa agayina kati nze nkwata akola butaasiriire nawe olina amasannyalaze maama nnyabo nekyo ekigambo nze nakireeta nakola vidiyo ya Bebe Cool ne Gravity nga Gravity avuma Bebe Cool nagikola nawakano alina weekend nejjo nazeemu nenjiraba nako ate ekigambo amasannyalaze ne 3 phase bano batandika obikozesa gwe wakireeta nze nakireeta kati ebyo abantu bajja ne abantu balina olusuutirizo ensi bwetyo bannange tetulabanga nako enkya nti oli musiru Kyagulanyi byakola abantu bamanyi tebirina amakulu nebyavuma abantu babiraba olunaku olwo abantu bamanyi King Saata naaba gwerinda lwali banyiiza olu tiyamale tonvuga speed yes in fact mbadde njagala n'okukugirayo ekyamasannyalaze olabeko ku saha waali olwaleero ge bayita amasannyalaze amaanyi g'abantu abataanaabi abo bantu sajja yakusuubiza teke ani nga tankubanga ate nga mbeerawo ayina ekyoto kya Lubaale nange nina Katonda namugandi bw'alaba Katonda gy'ali annoonye kale ojja kukasa nti nina amasanyu kuba nze wende ate nja kuba ku Lumbeeru kati tubijjemu I must attend the funeral ceremony of King Saha nga bageto yuti we bali ati kati ate alijja kuba afudde abo kati obulamu baabumalayo dda ye akimanyi kyenjogerako obulamu baakola ki baabutunda dda tobulaba nejjirita gyatambula nayo mu kifuba ani King Saha alina omukuufu guliko ejjirita wano ze gundi swaga njegere ale kati tubijjemu politics tudde ku kyetulaba ekyamasannyalaze ekigambo people power kyeki be bantu abali confused abantu ababuliddwa ekyokukola era buli mwaka ne ku mulembe gwa Yesu baaliwo Pilato yayimira nanga tubateerani kubalaba ne Yesu balaba n'abagamba naye omusajja ono yakola ki nga tewali alina nsonga neegi Pilato naaga mumpa amazzi nze omusaayi enkola y'Abayudaaya bw'oba omusaayi gw'omuntu ogunaaba ogaza omusaayi gwe ngunaabye mmwe mumanyi naye mbu Pilato n'amanya ti omusajja ono bawalana muwalane talina nsonga emukola ki kubanga waliwo ebibiina bingi ebyagamba nti omusajja atubbyeko ffeemu naye mu abo si be bali Yesu be yawonya abaali banyigirizibwa ku mulembe gwa Yesu abalina endwadde abalina ebizibu abaali batawanyizibwa emizimu baawona kati bano abaali balya ku Bafalisaayo n'abalala ne bamwekuŋŋaanirako paka ng'amaze okuttibwa kitegeeza nti ekigambo people power ye generation y'abantu abali awo abeetegefu okulwanira ekintu kyonna wadde tebakimanyi nti kyekirwanira tugeze wano waliwo abantu abeekuba wali wansi wa kisekka oyinza okulaba abantu nga bafubuluka ne bawera emitwalo ng'egi n'obabuuza n'ekibaleese nga tebakimanyi owa booda ali anvuga ebiseera ebyo ne tusanga oba abaali balwano baabeesabudde booda zaabwe bamumotoka bibeerawo ku kkubo n'ayagala ayimirire ne mugaa taatawa nga kwendisiteba oyimirire olaba alabamukko be wanayinki be bantu abakeera ku makya abali awo ne ku social media kwe bali talina kigenderwa mbulamu ekyo kikulu okumanya nti waliwo abantu abatalina kigenderwa naye ate waliwo ebitabayimiriza gaki kubanga kati nga tuli ku kya saha nga tetukibuusiza maaso eriyo abayimbi bangi abagenze ewa kisekka nga tasobola anti saha lwaki afuna abantu bwe batyo
afaanana nga bo era ne Kyagulanyi talina kyamaanyi kyamwongerako ng'ayingidde mu politics bw'atyo bwe yali era ne mu kuyimba Kyagulanyi nga ye muyimbi wano ku gurawundi asinga okwagalwa amenyeka nga bo entambula enjogera ate King Sane gujja bagira kubanga bw'omutunulako bw'oti olabira ddala ekifaananyi kya Fuutu Sooja omuvubuka waffe owa bulijjo waabwe akakoola akola sigala anywako ate akumya ebyotoyota awo ennyama alya mbisibisi obwe bulamu kati abantu beegomba nnyo obulamu balinga abawala ku balasita oba abazungu ku balasita tomanyi nti abazungu usanga omuzungu ategereka nga alina lasita mbalaba ku National Theatre awo babeerawo nnyo ne munyegenyege mbalaba n'osanga lasita amazima ng'amannyo gasira naye ng'alina akazungu ak'ebbeeyi kati abantu abaavu babeera attracted ku bantu abeeteeka mu mbeera zaabwe asobola otegeera ennaku yaabwe mbu naye ng'ate mukazi we mu mwana wa Sale naye omanyi nti ekyo kibalemye kitya mwagadde nnyo okukozesa ekyo nti saha yawase wajje no Sale naye kigaana muli basiru ne bwe mulaba ebifaananyi bya Museveni ne Lubongo era mukkiriza ate no Lubongo yawa Nuupu n'emitwe gyammwe yese kuyita lejjeni ayino abo be bantu tebalowooza naye ate baba bamanyi ekituufu gwe linda lwe balivuma Kyagulanyi buli kimu bajja kimulangira eddi nga mubateze bamuvumira ati yakamalawo emyaka emeka Besigye temwamuvaako tali mu kkomera Lukwago si yabeera wali ng'ayagala okukaaba singa Besigye oyo Besigye wa 2011 gwe baakwata ne bateekawo oba Besigye wa 2006 singa ensi tesiibaawo abantu bwe batyo bakeera ku makya ne kati Katikkiro Mayiga bamwagala nnyo kuba bamuyuuyamu ne balaba ng'asigadde alisted kati bamwagala bamwagala era bw'ateekayo post buli Katikkiro waffe abo bennyini baamuvuma kikwewuunyisa olunaku lw'oyinza okumiitinga Jeno ne bamanya tukweze nagenze eggulu osanko misikoolo ebyo bisatu naye bane tuwe ku ssente naawe nombaga n'essente banvuma naye naawe kyokka ng'eno ne bafuutu soja babaamu mubasaba amanyi abaana ba Nuupu betuwa ssente genda obuuze Sky Soja bwe nabasanga nga waliwo abaana simanya baani kati waliwo n'omwana Desma Dennis tesimanyani babeeranga okushoya Muhanji ne bamperekera paka ku mmotoka obwokyeyo abantu bali bubi kati Sky yakubuula kuba yana nze namutwala ne Wahamu Sky takola na Jenosale mu operation secretion abaana banaku omuntu ajja mu inbox naga dokita nyonga ku State House nango omwana wange asome yalowooza munze nkwata abantu nembatwala ku State House kyokanga eri yakuvuma mu comment abantu begomba kye tuli n'olwokuba abantu balogo kino kyakuyiga muntu wenna ali mukundaba bw'oba tokitegedde leero olukitegeera lujja ogula akamotoka muganda wakuddako n'akola statement ne weewuunya kisoboka muganda wakuddako n'agamba bibeeramu mba wulira bannange ku bwenzi bwa lujja leero baba kayendera omwo sirimu amutte nga takulaba nga nakona mukazi takola ki nenga muganda wo yalabyeyo kiri ekisemba yalabye kiri kafiro musirimu ku bwenzi bwa lujja era n'atambula ng'akola olutalo ng'agamba kale lujja mufo ky'okuzimba ennyumba aguze eki mmotoka abantu mu bulamu bw'ensi bw'abanga tewali muntu ateegomba kukola ku bukedde nkutume hamu omuleete omugagga nkutume Jenosale omuleete mama Kadaga waali awo kukundi Kampala Kingdom wano wansi mutuma omuntu amuleete waba si muntu otomusitula olabye ne ku simu yo okwogererako oba okugaa nti jangu wali ekoloyo wali omuyenga wabeera kiba kizibu nkutume ku State House wali Nakasero osale geeti kati abantu bebeegomba kyekisinga okuneewuunyisa naye ate okula n'omanya nti ensi bwetyo bweri tewali agaliza ya munne kuzaala nduusi abantu bakimanyi tubasinga baagala tupuulinga batuteeke ku levo yaabwe nze omwavu tanvuma omwavu ate amu proud ne bwe nakula nina ebitege ndi mumpi n'ekiyindo kinene ne wali abawanvu abalinya taxi nze ndi mu Mercedes kakati tubadde ku kifaananyi kya King Saha talina maanyi abo be bantu lujja oli myaka 3 abo be bantu essomo erisooka mukulu mu Katonda tanakuwa ssente kufa abavudde from nothing kuyiga bantu abo be bantu be bagobera Lukwago nga yalina amaanyi mu Kampala wano Lukwago ye abantu bekalakasa ku mulembe gwa Lukwago abo kisekkawe ebiggo ne ginyooka nese yabangamba nze nalaba nali mwana mutonda bekyali waffe ku Besigye kyoyagala kati Besigye bamusiba Besigye ayita awo mu Kampala n'embwa ne zitunula eri embwa eziri kasasiro
Besigye yatambulanga by then nga nkola ku Simba 2016 17 16 Besigye n'atoloka mbu ku poliisi ne bamulabira awo emulago ne basiba buli luguudo tiya gas n'anyooka olunaku lulamba ng'abantu balinga abakumemu omuliro ne beekalakasa eno bayita ono okyabirabawa oyo baamuta oyinza okuba tulaba maanyi talina maanyi naye poliisi yagalabye anti wulira ne poliisi oyo era kiri bwe kiti General Nalweiso yakugamba nti Kyagulanyi yamanyi nti n'obutungulu bwatadde mu nnyanya munva tumumanyibwa n'omunnyo gwe batadde mutukolaki eyo statement y'omujaasi bw'aba agikoze omanya abeetodde King Saha olabanga abafuutu soja bonna abasirikale b'SF simukwateko King Saha that's how the government works nze nagenda ku State House nasooka okugenda ku State House I can quote njagala omusajja gwe bayita Megadi Ansibe mwemba nnimba General Megadi twamusanga ku line ya State House ng'agoba ku mpapula zimutwala bweru kati ali eri wa people power atalabwangako General Megadi era mu abali ebweru bino okwegendereza eno government yamuyeekera ate Museveni akimanyi bulungi nti obuyeekera bwa planingirwanga bweru osobola okulaba lumbu yoyo n'akola information olumuntu n'amwesiga n'atandika okubega General Sejusa teyagenda ebwetu ojjukira n'alyoka abakuŋŋaanyamu information n'akomera n'awa mukwano gwe n'adda wali nze omuntu muwulidde yabadde akulira intelligence mu ggwanga mbu yeefudde ayawukanye ne gavumenti addukidde ebweru ng'ate nze nzize nze siri nswera nti ewali ekiwunya we ŋŋenda bw'eba gavumenti etta abantu kale kenzitire wano Kidoomoole Ssaabazonto yaŋŋamba mu nsi abantu bana identity oba mubibba abantu bakimanyi nti lujja mubbi bw'oba weenaaremu beera weenaaremu totala nze sitala oli mu kifo kimu kubanga emyaka gyange mito abantu beesiga omuntu gwe bazze nga balaba ng'akola ekintu kyekimu abantu abakyasinza okulya abakazi baffe nga twawukanye nabo be bavubuka ababadde bababeera ku lusegere buli lunaku meseji zazisindika n'azibulutiikinga amuweereza ssente n'atamwebaza amukubira n'ajjako essimu lwe mukyankalanamu oyo omukazi gy'asula sajja yakiŋŋambye oyo gwe lwakyankala n'omukazi wabawo omuvubuka abadde amudeddeza abantu bakimanyidde ddala singa onsimba waawo ne onalebo zaake abantu bajja kulonda Dr. Tina ate bajja kukubira zaake engalo ne bakimanyi talina amakulu abantu bamanyi okugoberera saakaasi ne kyakaali saha alina kyakaali naye kyekyoto kyakuma ennakawuka kisobola okuba kisika abantu bamulabanga anaabye kumbe nze mulaba bw'ati King Saha njagala tutunuulire poliisi ebikolwa ebyabaddeyo by'okugamba mbu ate ekivulu tukisooke tugenda kukiga lwaki tebakisazaamu ku makya lwaki bakisazaamu kiro bitambule ku social media onako kulanga badde balanga kivulu zenalemanyi batidde bungi bw'abantu bagenda beera wali nakugamba nti bw'oba oyagala abantu balwe ku mukolo bwe kyokola teeka wali abawala abatudde obubi nga empale zirabika ku mukolo anti bw'ogabula emmere abantu bagenda mukolo bonna bambaga kati olwalaba kapale nga gawa tangira ntuula olwembulire nga bukola ki okikakasa oyo politics nze ndi presidential underwear nze ndi underwear ya Museveni buli kimu ekirimu nakola ki okimanyi era kyova olaba muwe ekitiibwa nze seekya ndi NRM from day 1 paka wano wende wamago tewekyangangako seekyanga ate nga bingi byenkola ki nerero nevuga ndya nkola obulamu butambula bwe buto kubanga obulamu bazimba buzimbe we build life from scratch kakati munnange olwa pressure y'abantu jojjanga olaba olwaliro bwe mba nsobola okwakisesinga Genosale muganda wange rujja nkutume Genosale oba ntumye ku lusozi hamukiguno omulaba abeera wawo ng'atambula mukutume oba muganda we yasiini kizibu bwe mba nsobola okuba akisesinga ku myaka gye ndiko nga nkola ku TV ne media house esinga obunene mu ggwanga awagira wakyakola ki gwawe ebyo byaggwa no tebinnaggwa obudde buno bisobola ate nandibadde nga Sudiru nzimbe kalina mu Kampala wakati buli omu talina beera Sudiru abantu mu bulamu bawanabi abaana abawala baagala kubanga Zali ne Sheila Gashumba n'omuddugavu abasajja baagala kubanga Hamu waliwo omusiru eyambuuza naye gwe nga tebakuwa ssente nga Kenzo tetwenkana n'amenya abantu 5 nengera Buchamani bamuwa ekifo Furufiga bamuwa ekifo Bebekulu bamuwa ekifo basajja muvule bamuwa ekifo Kenzo bamuwadde ekifo gwe nga tebannakuwa igwe ne mubuuza ate kyanga twenkana nabo
alezo batobenkana nayo ludde mwena ati nduddemu kakati oyinza okubanga abaana bagenda mu kusomero omuwala oyinawo wa senior 1 ne senior 4 n'owa P1 mu kesi ya P1 oteekamu pads aba akyali muto bino byenna bikola ki Kenzo omanyi bamunyagako campaign ezasooka ziri ez'emmotoka we yayimbira stamina yabanje emmotoka mbu olabye Bebekulu omanyi emirungi bamubbye Balamu atandise leero manyi Balamu byakoze mu NRM ate enkola ya wano balujja abeddira akayozi abantu ba wano mu Buganda bintu byabwe byonna watadde mu NRM katezo sente pako sente ne muntu aleke wa genocide n'umugo okoleyo ki oli musawo Muganda oli mu oli ki muntu aleke wa hamu ne wasu muntu aleke wa hamu numbuzo okole nayo funeyo kyali fe tugera muri amwe ani fe tugera bokeze ntula wa hamu n'atuwa gwe buli nako muntu sogera nakuwa oyina kubako oli kati abantu bagala bakunafuye bakukendeeze bakuteke ku level yaabwe ngache bakola big eye ba food soldier tebayamba if food big eye kati rankings ziri waggulu zezina we ziri waggulu ba food soldier singa bali bamaanyi ku mutwalo kuliketi over twandigo by'abantu ne mwalimu abantu bananga abasatu bayina empanama kakati njagala tutunuulire food soldier singa bagula tiketi ya mutwalo ne basindika abantu ne bajjaawo ne mwalimu abantu bameka kabakko yakolanga shows ne zijjula nga ali neutral kasayeteka ku nupu yateeka mu lujja batoyi wali kalenda abantu tebajjula kati tufunye entandiko empya ey'okukyusa ekyo mubeere nga temulina ye mwogerera kati saha ye buli kimu saha omanyi nti kati mu kifaananyi alekanga ye muyimbi omusajja mu bwongo bw'abanaku omanyi abanaku be basinga obungi ate nkubuulira King Saho yasooka okugamba nti yagabye tiketi omutwalo ng'ogwo nga yagugabye bannange nkubuulira olina okuyiga abantu nga yagugabyewa olina okuyiga abantu olina okuyiga ebyobufuzi olina okuyiga abantu King Saho waali asobola okucoordinatinga n'agaba tiketi obadde omanyi nti ekigunda ekitobeero bikibi kyajjulanga ne MTN yagabangayo tiketi omutwalo nga gumu n'ekitundu neera neewa omutegesi ssente kati kankubuulire King Saho ekivule tasa kiyitako ng'ategese yekka lwaki omwaka ogwedde yateeka wano ku Africano omutegesi we yali asobola abantu tewaliwo wapya bagenda kujja ku King Saho in fact alina na music nga ndabye ku social media konna yaliko anti nalien skin wamukola ng'akyayimba ebiyimba ebi ne babiwaana weyawukana nabo batako bivuma mutebiina amakulu ne King Saho yakoma kuyimba ku nnyimba za mulirwana ne gundeeze n'ennyimba awo endala nga ssa akamwanyi kati bino ebyo kusuusuuta abantu akamwanyi kaaliwo ebyobufuzi omuntu ayogera ku byobufuzi abanga omukazi omubi ayambala mini n'akutama omubi ebyo ebyobumwanyi wano yajja wano twamulaba nga azze ku show ya Mooti King Saho olw'okuba audience yali ya mitwalo 5 nga tebaagala nonsense yayingira na kamwanyi abantu batunira Saho bwe bati n'ava ku stage ne tugamba kale eno audience yagirabye ya wagguluko lwakagidde mugunda ezo bamulirwana n'akamwanyi abantu bakaagala abaani hamu akaagala wava munakaagala baani abakaagala King Saho amanye mwanyi mubuuze mutera bakabye mwanyi 5 nga miti giri mugundi mubuuze mwanyi ziri mmekezo akamwanyi kali akamwanyi agimanyi why do you talk about something chotamanyi singa ayimba ku mayirungi nandigambye kale kube nakawuka jegali nze simanyi bikabya amayirungi nebikajjo simanyi kwa tisiri webusoga ate muyimbi nakati gwa akamwanyi nawo okaagala anize sobola okawulira gamba nze rujja no buli kimu twagala gamba nze rujja lwaki okawuliza okola ku UBC oli muyekero gamba nze rujja kuliriza akamwanyi gwe Saho ono nze ndabanga ebyo ebintu kati njagala oyiga abantu radio moze radio yafa n'enkulabira amaziga kyokka radio yafanga ne shot ezikyajjula abantu nga bamukyawo okuyimba mu NRM era radio yagenda okufa ngemu ku depression n'abantu ngi baali bamuyisizaamu nebwe yafa kati nenfiira wano kasajja kabadde kagezi akaana kayogera bino abantu basalayo ka video awo omwana yali mugezi tufiiriddwa nnyo bannabyabufuzi ne bajja you know oyino ekigambo ekikulu mu bulamu lujja kuyiga abantu
naye kale nkujjukira wano ng'okolera mu ngoye z'abanno nga weeyita wannuupa ojjukira ebiseera ebyo. Anti kati kiriwo ekitu ffe tubala ffe twava ku ssimba era kyova olaba ekimu ku bazonto banyamba nnyo okuyiga ensi. Nze nakola by then nze naliko opposition nga mpagira Besigye era 2016 nalonda Besigye. Mamulonda. Era Wuni bwe namugamba Kidoomole nanyombesa Ssaabazonda nga kati biki byokola. Nga nze Ndawusi Kidoomole Ssaabazonto Opeto nga tuli bantu ba NRM. Era abantu aso tujulira nga baba opposition bubi. Era shoze twakola okujja bokere bwa Muhanji 2018 twagamba nga nti Museveni mulungi ekiseera kyonna era Museveni mulungi weewaawo. Twakubako ne joke ganti byana Bob Wine bibi si kyo kyekyo jukira biseera si kyo Wuni yaba yaluyimba ono kapakati. Twakolanga joko nga tukubira ddala Nuupu naye lumu tujja ku masengero okulikodinga mbagamba ba Julius mbaga nayo manyi social media eno giwamba Kyagulanyi nannyiniyo ne tuyiya n'akayimba There and Then waliwo ensi esingeno waliwo ensi esingeno enseno nga nnungi tebereza Babi Bobi Buchamani Edi Mutwe ngabe bantu abafuga twambale engule kati nga batuba mu audience ntujimanya nti abantu ba wansi bwetyo batuyingira n'owulira enduulu kitegeeza abazze osoma busomi mbeera yaki y'abantu abantu baagala Museveni ebyaddala abantu betaaga Museveni era bamwagala batijja na Bobi Wine balinga abasajja nze neewuunya abasajja mu kkubo batambula n'abaana abakula obulungi n'ogenda okulaba ku mukazi we weewaka n'amaanyi negakola mu kkubo babeera na mulala tewali musajja ayinza kuwasa mukazi gw'alabe mu kkubo nga nnika erabika eba kiwala kirina amabina alowooze kinga nkiryamu tega nti oba nkikuba empeta nodda era singa okufumbirwa kwali kwangu singa banna batanzi baava dda ku lujja naye olyaga nti owange nedda kalina abasajja bangi ogenda okulaba omusajja omulungi atambula nga jo twalaba ku kasuku wano ng'agenza okwanjula abaana ne baga nti ye kasuku bujja awaana amabina owewaka nga takola atya nga tagayina kubanga abantu kye baagala ne kye beetaaga ne kye batijja nabyo bintu bibiri byanjawulo kati kyendabye mu kyo abantu baliridde ku Bobi Wine bangi bannabyabufuzi bonna ate kati Kyagulanyi yatta ssente kali akalulu yaliko ssente kati talina aliko ssente anti kati Kyagulanyi alinga omukazi omulungi alina olubuto you cannot do top up ku lubuto lwoli kasomo era kyobola basire bafuna embuto babula yekweka Kyagulanyi kati olwaki akalu ka mwaka gujja wabula emyezi nga 11 ali ne bakapere ebweru yatute kapere ku nnyonyi kati kiri makulu kingo ina secretary general woba ogenze ebweru mbiseera bino olina okuba nga ogenze kulobinga abantu bakuwagire ng'ogera ne kapere anti kapere yamusaba era budde buno nze ndaba tikirina mbuzi tewali ssente Kyagulanyi Museveni akola ebyobufuzi bwe tokubuzaabuza abantu banaku bawansi kyova olaba gavumenti kati wano enyumirwa muli kuli mwasama bannange King Saha kuba mze mbabuuza ku peji yange bw'abanga Bobi Wine ye president ate lwaki badde basibye ekivume ebivume ebiri okwo biringa emiliyoni ezi tolina magezi totegeera kati ng'odda kwabo ne mwayefuna akakokulwanisa kubanga nze njagala wagenda ku airport laita mu check wali nga mwogere ati yagamba president Kyagulanyi adobonkana naye byayogera biswetinga eri abanaku kati ng'osanga Katikkiro bw'aluliza Bobi Wine n'akasajja manya bannufu abanyoga naye kikulu temutegeera principle mu bino byayogedde byabagezi bokka Kyagulanyi kikyayinza okwogera nga kyamagezi kyokka nze ne sikitegeera bufulu soja nakitegeera Kyagulanyi kikyayinza okwogera ne sikitegeera kati ayogera ku Kalismati omumanyi ani Kalismati aba ayogedde ku abo abavubuka abamubeerako abamusombera ebirimu byanywa anti bagamba ebyobufuzi by'abakalismati kati babigobye anti Museveni bw'ato bwe yawamba obuyinza kyovulaba nti geta agiteekamu nnyo ssente Kyagulanyi yamuleeta bw'ati osobola okukola mu gavumenti y'omuyekera nga takulinaako detail kati ate nebyogenda tutwala mu kiwanvu tujja kuwatandika politics wa mwoyo owayiriza oyo obadde ogamba otya kati olaba ku ekintu nva wano ng'okubidde ne mu house campaign
ojjagikuba olujja ojjagikuba olaba kino ekintu kyomwagamanga Bobi Wine wa NRM agendayo mu State House alaba Genosale ekyo kintu nakyo kiragala kigenda anti kati bwe bagenda tebajja kugenda nga nze bwe ngenda nze nyinza okugenda emisana n'ensooka n'entuula naawe naye mu State House abantu bagiyingira mu ngeri ey'enjawulo okwaga ayingirira mu sharia olaba kikazi kikwitako kyebigula kumbe road mayor ali muli ogonda kukwata kabina akakalu jagaza oyo ye politics awe tuli Mandela bamusiba emyaka 27 egy'obulimba tegyaliyo yali yateesadda n'abazungu gino emirala yali yekwese bwekwese n'avaayo n'afuga emyaka egi naye ekyo omunaku yennaama banne Mandela bamusiba emyaka 20 babigamba bannaku nakugamba nti Museveni adda mu loogi n'ateekamu akaleediyo ne kayimbira essaawa ezigwe nolowooza nti ali muli w'amaanyi nnyo kumbe kaleediyo kakola kalikodinge wawe njabo mfanyeba kali musajja bani sawa kumbali katabuka master DC kati ba Uganda ekizibulere ekituliko nti bawana yinchi be batulaba bawana yinchi tokola YouTube ene kirunchayo nti inako grade zempitayo ku basajja balina senga baga abandaba YouTube inako grade ate oyina channel nungi rujja ndaba abantu bonenge je wabazimba mu toli takataka obu rujja mwagala ke ebintu bingi rujja tayenda gama ze rujja aze rujja wakiri nkutuka amagulu ku boda aze rujja Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International. Poloti we ziri Wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa bisatu nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu osobola okutwalako emu osobola okutwala essatu osobola okutwala ebbiri kisinziira ssente zo